Ku ntandikwa y'omwaka guno ebibiina by'obufuzi ebiri ku ludda oluvuganya gavumenti okuli ekibiina Kijema, NEED, UPC, SDP, CP n'ekiwayi DP Block batta omukago okukolera awamu okuleeta enkyukakyuka era omukago guno ne gutuumibwa Holy Alliance. Olwaleero ebibiina ebyegattira mu mukago guno bisisinkanye okutema empenda ku ngeri gye biyinza okutuusa ku bannayuganda enkyukakyuka era bakkiriza nti beetaaga okusimbawo omuntu omu okuvuganya ku ky'obukulembeze bw'eggwanga n'okuwagira abakulembeze abalala ku bifo eby'enjawulo mu kalulu ka bonna aka 2026. Waliwo abalina amaanyi wano, waliwo abalina amaanyi ewalala, bantu bangi abagenda okujja. Kati waliwo abajja okujja nga yavudde West Nile azze n'amaanyi ge. Waliwo ajja okujja nga yavudde Bunyoro azze n'amaanyi ge. Waliwo abalina amaanyi mu Central nga nabo bazze n'amaanyi gaabwe ne mu East. So ebintu ebiringa ebyo kati ffenna tugattire wamu. Question yogamba nti kati awali ono tewali mulala eyo ndoze naye egenda ekola ki eddibwamu. Naye buli step gye tutambula twongera okupolishinga obulime bwaffe, obulime obw'obununuzi. Akulira ekibiina ki National Economic Empowerment Dialogue NEED Joseph Kabuleta agamba nti omukago guno guzimbiddwa ku mpagi ez'enjawulo era eziggumidde, wabula n'alabula ebibiina bwe bali mu mukago guno obutaterebuka okuva ku mulamwa. Ezimu ku nsonga enkulu gy'otoyinza kubuusa maaso lwaki emikago wano mu Uganda tegikola kirimu state, kubanga state ereeta ssente, state ereeta akavuyo. Kati bwe mubaamu abantu abatagumye oba ekirooto abatanakinywa bulungi kwenga bakyali awo balebera, kati awo state bekozesa, kati yeetaagayo omu babiri ne bavaamu ne batandika okwogera. Ebibiina ebyegattira mu mukago guno bigamba ezimu ku nsonga ezireetedde emikago egy'enjawulo okusasika bazeetegereza bulungi era nga bazinogedde eddagala, nga kati kyekiseera okuzimba ebyobufuzi eby'emiramwa n'okugatta eggwanga ku nsonga enkulu okukyusa obuyinza. Olw'okuba nti tuli bantu abaagala okutabagana ne bannaffe abatalwana ntalo zino obutalotalo bwa bulijjo, ensonga lwaki tulowooza ffe tusobola okukonviininga bannaffe ne tubayita nti mujje twogeraganye ku biseera by'omu maaso eby'eggwanga lino. Tuzimbe amaanyi g'abantu nga gassa ekitiibwa mu buli muntu omuto n'omukulu, nga gagatta abantu, nga gakkiriza nti buli omu alina contribution gy'asobola okukola, nga gakkiriza nti tuteekwa n'okukola okutereeza backyard yaffe by'ebibiina mwe tuva oba ebitongole mwe tuva oba communities gye tuva. Bano era bawagira ekyokukola ennongooseza mu mateeka agafuga ebyokulonda mu ggwanga okusobozesa akalulu ka bonna aka 2026 obutabaamu mivuyo. Singa waliwo security nga Electoral Commission yegamba oyo n'oyo mujjeewo kuba ffe tuli in control, ekyo tekukinaako buzibu. Naye ate security bw'ejjanga yeddumira Electoral Commission then ako tekaba kalulu. Mu kiseera kino ebibiina ebyenjawulo mu ggwanga bituula bufoofofo okusaggula n'okunyweza obuwagizi okulaba nga bitwala obukulembeze mu kalulu ka bonna aka 2026. Dennis Ntege, BBS Terefayina, Gambuuze.